Mangu Telev tukomye oli kuchenda mnana katonyeza musanvu oli mu programu yonna enganzi muwanguzi tawanika Juliet Juko jeje nzinde mbaga omuzindalo guno moyo mutukuvu nga yagituusako Prosper Junior School Day and Boarding twebaza omwoyo wa Mukama nti essomero eryo Mukama alikozesezza okubanga litwongerayo maaso okubanga lituwagira mu programu yaffe muwanguzi tawanika era nga lisangibwe Nabweru South Zone niya Nabweru kukisaawe kya playground mikono gyafa abalungi twalayo omwana wo ebisale jja kubanga biteesebwako ate era bakulindiridde registration egenda maaso ekkiriza nti buli kintu kyonna kyonna kigenda kubanga kikolebwako bulungi katukomewo n'omuwanguzi waffe mukyala Lilian Keitha Kitinda Kitiibwa yes. So kati omusajja bwe yamala okugera ne bali abafubuka bali bakola mu gym n'abajja ku essimu yange so ekikolnako lunaku lwa kusatu zali sawa 3 ez'okumakya nali nkoze morning hours nayagalanga nnyo morning hours kuba nayagalanga bwe nva nkole ku makya sawa 9 ngende mu evening glory ku plaza ngende mu kusaba kati mnaye lwali lunaku olwo nagenda okulaba nga essimu nali ngitadde mu nsawo nga vibrating nga nenjijayo nenge namba sigimanyi teleeta linnya so kati nenjikwata nengamba nenjogera nangamba am I talking to Lilian nemgamba yes nangamba nayogera amanya ge nangamba I'm called Scott Keitha nangamba would you mind if we have a dinner together tonight Nemgamba no because I don't know you sikumanyi kati nze ngenda ntya n'omuntu gwe simanyi nangamba ojja kumanyi ojja kuntegeera nemgamba okay give me some time I will think about it kati yamala like 30 minutes naddamu naakuba nangamba you told me to give you some time kati afterward naddamu naakuba yakuba emirundi ng'esatu nati nemugamba okay fine nemugamba where would you like to meet nangamba do you know Cafe Javas nemugamba ye manyewa nangamba okay kale to meeting awo nangamba what time is convenient for you nemugamba mbavunulire kaseera kyakalungi gyoli omuzungu yajjanga nakuyita ku reception ng'omutima gukwabika wetwa ate mu kirooto ng'omuloota wali genda maaso kati munaye nagamba kale sawa 11 kati nze navaawo ngawo lwemala okukola nga ngenda twanyuka sawa 9 we work 8 hours so kati ningenda ku plaza mu evening glory ngenda mu kusaba wabeera ng'okusaba kw'amaanyi awo kati bwe nali okuba nali manyi nti yayagambye actually 6 pm kati nagenda okula sawa 11 nga tuli mu kusaba nga sendese message nangamba maali nengamba okay I'll be there kati nemaliriza okusaba neninya kaboda nengenda nenze natukawo sawa nga 11 kati yanga ayimiridde awo abamanyi ku Cafe Javas awo ku eneyo ku Jinja Road wali nakomati so when yali ayimiridde wabweru nga amaaso gonna gamutwakadde atunula eri budde tebugenze sawa 11 ye atuuka 11 kati bwe yandaba nga nzija nankwata omukono ne tuyingira nasikayo akatebe omanya gundi yawe asooka kugira entebe n'otuula nalyoka n'atuula kati nange nentuula kumbe yali azze ne kamera kati bwe natuula bwe nti ne bajja ebyokulya ebyokunywa natandika okunkoba bifaananyi obamanyi tebamanyi abazungu bagala nnyo okuba ebifaananyi nawe kiteetaagisa kati naye nga we had one thing in common actually nga he was also in Iraq mwina ekintu kimu ekifaanagana yes kati ne tutandika nga yali yagenda kwa Iraq Baghdad yeah kubanga he works for the government olunga munyumya stories ezimu tutandika okunyuna ngamba I was in Baghdad I was in this camp I was in the Fallujah I was in Falcon I was like oh no I was also ne tutandikirawe embozi netandika kati netandika okunyumya netunyumirwa buli omu ayogera yeah this place so kati netandika okunyumya netulya netunywa bwe twamane azali sawa nga 2 awo nemugamba kale ngenda woka I'm going back home nagamba okay naje sente mitwalo 5
ng'azimpa mu transport ejja dola eza shillings ne mugamba nina senti nina transport I have my own transport nangamba no you're here because of me so I have to provide your transport ne mugamba no kati ne tufuluma wabwero manyi wabeerawo taxi awo mu parking kati nayo wa taxi namugamba mutwale yali ambuzi ogenda wa ne mugamba nsambya kati nakyogera obulala era naye oli nakitegeera kati ne mugamba nti okay I will go then yakwata sente nazimo emitwale tanchokaza nnuma nazo wa boda nazo wa taxi wa motoka special na yafuneko kati yali tamanyi how far it is kati yali yazukwata ngai kale zino zonna naye anyway kuba yali amazozi mwatenze nazigana so na wali nantwala nali nakafuluma motoka bwenti ngoli anzija mva motoka dili message dili esimu nakuba kati nangamba nti can we meet again tomorrow ne mugamba okay nangamba omanyi tumeetinga enkyera ne mugamba kale nali era nkola morning hours ne tuddamu ne tumeetinga bwe twatuuka nangamba nti bwe natuuse ku hotel ne nsindikira sister wange efaananyi alina sister bwe namusindikidde ne mugamba was out or for a dinner with this girl Lillian she works at the hotel where I'm staying mboli namugamba nti omanyi I've been looking for a wife for you all this time, but I feel my heart is telling me she's the one. Mbabadde amunoonyeza omukyala ebbanga lyonna kati awulira omutima gwe gumugamba yeye mbuyenze ate abazungu tebatera kulimba kati omuwala yamugamba sister we kati kwe kukomawo tumiitinge tuddemu tumyomye ne tutandika okwogera kyokka tebalwawo ate bo tebalwawo bamanyi tebeetoola nga beetottola byonna tebalwawo era ne tugenda enkeera bwe yakoma we tuddamu ne tumiitinga bwe yakomawo yajja ne engagement awo ku cafe Javas nambuuza who you marry me kyokka omusajja n'akamulaba okitegeere nensooka nentyamu ng'abantu bantunuulira nnoonya kyokuddamu nekibula afukamidde olwo ye kuvivi kumu one near like nengamba yes munayo ate yagira kumujjia like ngaye n'abannayo alingalinga ekintu ekimugoba so ne tutandikira by that time yali awezeza yekuba yali mu Uganda for 8 months yali awezeza 7 months nga ali mu mwezi ogusembayo agende kale nayo ne tubeerawo n'amala naddayo naye bwe yaddayo nentandika okuti nagamba yagenda mwezi ogw'okumi nagamba ogw'okumi nagumu nkomawo mwaka kyogo that is 2000 and was 2010 when we met then nakoma 2011 nagamba ngenda komawo tugenda wamwe tugenda kwanjula tugenda kwa nabi mugayambuza byonna what we do nembiyitiramu byonna nagamba okay tell your family I'm coming back that you found me so we are to prepare tandika preparing nako bwe yakomawo netukola gondi netukola nempita my brothers here omututte eri ewamwe yewambuzi eyobushenyi omuvuzi omututte bushenyi twagenda eyo kakati bebushenyi balabye omuzungu balabira musomba nkujjira ekyali awo kakati nze nawummudde dda wumula kati munange najja bwe yakomawo nga anti twalina okusasula daware nemugamba basasula daware ntemeka bwe yajja nempita nagamba mpite my brothers ne bajja twasinkana ku golf course hotel we twasinkanawo like it was a big lunch, a big table, like nja kuvunula embega yali nene nyingi yali nyingi kakati mama omuyise mugomesi ye mama teyajja taina kubeerawo like in a tradition mama taina kubeerawo kati abasajja be bagenda batata ba brothers bakojja be bagenda ne bafuna daware wabagamba gwendeta muzungu my brothers and abagamba kati ne wajja so ne tusasula n'abasasula n'abawa sente basa ya sente yansasula mu dollars daware bafusula mu dollars daware yasasula mu dollars ntemeka
Bazali ntemeka sijja kwogera sente kuba zali sente nyingi. Mama tubulireko ekitiibwa tekiba kikyo ekitiibwa kya Mukama. Abalaba bagula butungulu na nnyanya newe tusangayo gwe basasula mu ddoola nakyo ekitiibwa tukiddeza Mukama. Tubuulire maama omuwendo. Yasasula amanyeza ddoola lusi nazo zitawanya okuzoogera naye nga zonna zali milioni 15. Zawa ne waffe. Engalo n'akalulu tuziddiza Yesu. Zonna bwoziteeka mu shillings zali milioni 15. So kati ne tubeeraawo already bamaze okupreparing eri. Kati that was the same week embaga mwe yali mwe twasasulira dowry. Ne tufuna abantu kwe yali yajjawo yekka sister we yali mulwadde. Taata we nga tasobola kutambula olugendo luli ewala nnyo alina health problems. Kati yajja yekka kati nga wano nina okufuna my friends abakola ku Serena be bali family ye. Kiraba. So twafuna super customs zali nnya oba ttaano kuva eno ne tuvuga mpaka e Bushenyi kati ne tufuna hotel eri gye baasula. Kati ne babeerayo nze ne bantwala ewaka n'ensula ewaka kati bo ne basula mu hotel. Then enkeera ewaka wali omaze okutegekayo. Bali bategeka. Waliwo ennyumba wagipolishinzeeko bawagirekanga bwe. Ate banali kola ku Serena. Ate ne yampana sente yampanga sente banange. Bana mukulongoosa nze buli week basasula nti like 2 weeks every 2 weeks babasasula. Naye every paycheck nga mbalira nange nkwenje already. Ambalirawo nsindikira sente kyokka nkola. Ekirooto kituukirira ekyobulamu obulungi. Mbambi. Nga buli weeks 2 manyi ngenda Western Union ngenda kunona sente. Western Union. Buli week every after 2 weeks. Ate nga nfuna ne salary yange. So kati nga ebyokutegeka ewaka nga like kyali kizibu nnyo. Kubanga nasindikanga sente mukole kino munnaye kati nenzimbira ne mama wange ennyumba naye nga luli yali mu kayumba naye atejjukira nze owokusatu asembayo naye mu taata wange ne mama nze asembayo mu last mu lubuto kati mama wange bwe yamala taata bwe yafa mama yali muto ne bamuwa uncle wange n'amuzaalamu abaana abalala 2 n'amuwasa my uncle. So kati bobo in general nze wa third last naye mama wange ne taata ndi asembayo. So kati nze asembayo naye kati ninga like manyi ng'omuntu ali among the elders. Awa sente atolooza abeera atya naawe. Awa sente ne mukulu w'omuyita baaba. Kaakati awo. So ne tugende wakati wali wabi. Naye nga ennyumba ya mama wange yali tenagwa. It took some time. So my brother yali yamaze okuzimba nga waka wali walabika bulungi. Ng'ate ng'oconnectinga kumpi ne oluguudo wali basuze. So ne tukolera ku my brother. Ekitiibwa kya Mukama maama omujja mu malwa mwenge mu bigere bye yatundanga. Mu kutunda busumbusa, mandaazi, bikyebyo byonna. Kati my mother nyumba ye kati nagimaliriza. It's very nice house era bwe tugenda mwe tusula. Alina ennyumba, ina musola. Aliawo like she's in a good life now. So kati embaga ne tugende ne bajja ekyali awo embaga eri ne kakati sawa zino mu Bushenyi bakyajogera. Mwagitwala Bushenyi. Introduction. Bagamba tebangawo sawa mpaka kati. Kabaita okuhinjira. Yes, twagikola introduction, twakola 2 in 1. Introduction ne giveaway. Naye ekyali awo bannange Katonda yekagwa enjulira kubanga si muntu yandibadde abikola. Up to now they are talking about it. Yali amaanyi nnyo abantu batunula nze nakyusa engoye emirundi 5. Naye nga bwe nfuluma lugoye bannange lutunulira ng'omuntu. Abantu batunula butunuzi naye ne bagamba zava bweru. Yes. Ne bagamba ewa mami wange bamuyita Sophie ne bagamba bannange ewa Sophie naye ne wawasayo omuzungu mbambi kubanga bamumanya ng'omwavu asembayo ku kyalo olwo mwekuuma mutya obuko abagunte mutera nnyo kwegira ne muzungu balina embeera zaabwe zibayisaamu. Ebyo anti ffe twanze nalokoka kati nga ebyo sibitambulirako nnyo. Kati munnaye ne tubeerawo kwanjula ne kugwa omusajja n'engenda ne mujjayo nalina ba maids abali nalina 3 groups of maids
bano bavayo bano baddayo ate buli omu bakyusa ngoye buli bafuluma ngoye different sente diriwo n'ogiraga olwo ekitiibwa kya Mukama kirabisibwe naye bwe baali bajja abako enkuba yatonnya just small rain nemala neerekeraawo nengamba Omukama confirms so kati ne bayingira ne baba balina twafuna speaker omwogeza veno kati nga ayogera we Americans we are here like abantu ne batunula butunuzi kiki ekigenda mu maaso ekyalo kyonna abantu baali bangi basala ente 5 embuzi zo simanyi enkoko semanyi byonna naye ng'ekitiibwa ne kiddira Mukama nze waffe nakulanga nga nze yali agaaniddwa ewaka waffe nga baganda bange nga muninawo baganda bange abawala naye nga tebanjagala bakulu bange nga bankuba bampita kano bagamba ndi kabiisi bafaanana siri waabwe naye musumba nga I was really rejected. Era endabika yerabika ng'oli Muganda. Even my own family kati naye saawa zino kati erinnya lyo kitiibwa kwe lyava Mukama ye yalimpa namugamba afterwards bino byonna ntuse neeri nantwalayo mu background wenakulya mga bwenakula nangamba nti you are rejected, you are neglected, you are abused, you are denied, but I get those who are rejected, denied and abused and forgotten and I dress them with my glory. Mukama nga akugamba nti wagaanibwa walekebwawo ne wataba akola atya ng'okyayiddwa naye nkwata abo nembakola ntya nebambaza ekitiibwa. Kati nangamba from now my name was Lilian Nabasa. Nagamba you're no longer Lilian Nabasa but you're now Lilian Kitiibwa Kaithar. Olwo Mukama yayogera. Mukama yayogera nakyusiza erinnya. Nagamba I want to see my glory on you. Ebintu tebyakoma ku mulembe gwa Ibrahim. Nawe bisobola okutuukirirako essaawa yonna. Amen. Ekitegeeza ekyawandiikibwa kino ekiri mu Isaaya essula 5:4 olunyirinoza lwa 6 lugamba kubanga Mukama akuyise ng'omukazi eyalekebwawo n'omwoyo gwe nga guliko obuyinike omukazi omuvubuka bwagobebwa bwayogera Mukama Katonda wo akaseera katono nkuleseewo naye ndikuŋŋaanya n'okusaasira okungi. Wawulaba ekisa kya Katonda n'okusaasira kwe. Ekyo kyawandiikibwa Mukama yakimpa era yakimpa. So, nandaga mu background nga tutudde ne baganda bange kati balina batudde boogera nange ne mbako kyenjogera ne bagamba laba kino ekiseero nakyo kyogedde kati bwe nasimka nenkaaba nankaaba nene nabaza Mukama ningamba saawa zino sikyali oli naye kati ndi muntu mu family yange era na Mukama nangamba nti you are a testimony in your family. Bwe bujulizi buno bwezze tuwa olwaleero. Bwe bujulizi. So kati kati bwe twamala okwanjula omusajja n'addayo bwe yaddayo n'ensigala wano nagenda kukola bintu bya visa American visa eya immigration si nyangu. Kati nagenda nafuna lawyer namusasula sente ne ba processinga ebintu byange papola biki kati nze visa yange yagenda mu America nagifunira Nairobi nze embassy yansindika Nairobi nze nafunira nagenda nenkola interview then ne bampa visa naku lwenine nafuna visa nagula ticket nave juki nali sinaba ku resigninga wano okusera nali nkyakola nali ngenzi nakozesa off days. We have like off days like sick leave ebyo webityo so kati nalina like 28 days so zona nenzitwala nave Nairobi nempandika resignation naye kutwala resignation mu office ya human resource surprisingly nti bali banyongeza omusaala ezo dinaku ze namala nga ngenze Nairobi tebandaba nga babadde bannoonya signinge okuva ku sente mmeka bali bampa mitwalo before bali bampa mitwalo I think dali mitwalo 6 kati bali bampadde 1 million. Amen. Kakati ne bangamba lene what are
trying to do. Nembagamba I'm living. Nembagamba I'm living. Nembagamba se gundi bulijjo tukunoonya wano okusigninga bite papola bino wakaongeza musala kati for you are living ogenda. Nembagamba naye ngenda kubanga this is my life. Bwentyo ne ngenda wa human resource ne bampandikisa ne bagamba hope katusobera nti tovuddeewo nti waliwo ensonga bangamba is there any problem ne magamba nedda obanyumizaako nti Yesu yampadde omwana anti n'ababuulidde bali bakimanyi kuba bagenda mu mbaga nabayita ti omuzungu of course akutwala magamba naye ngenze kutandika obulamu obulala amaka so kati ne resigning naye it wasn't easy kuba manager yali anjagala nnyo nga yali mulokole na Kenya nenga yali anjagala bambe ne resigning nga nengenda bwentyo nenga okusigala mu Serena n'ogenda mu America nga kikyolondako nga ngenda kyokka kyansesa nga ngenze ku interview nze nali ntute ebintu bingi wa realizing ambulamu obwo nti Katonda yakola kibayita total deliverance n'akusumulula mu kikolimo ky'okugaanibwa oba bitegeera bulungi ebyo kuba nali nkyajjako wane kati natuuka kukola interviews omukyala teyambuuza bibuuzo yali mukazi teyambuuza bibuuzo yalinga waliwo ekintu ekimu nga yenna alinga ashakinga nga tali yekka nga mbuuzi obubuuzo obutono nnyo nangamba okay you're fine nangamba komawo enkya tugenda yangamba kile yangamba tugenda kusindikira visa gundi passport yo gundi mu DHL kati nemva bwe namara omugambo ono bampadde nagulirawo ticket kati 1 week ne preparing a Thanksgiving service at church ekyo nno kibeera kisa kubanga bangi bebawasizza wano empapula ne bagaano zimu ate nga sebo bamanyi nti bamwanjula n'okubagatta nga babagatta feva bwejje beetuuse so kati ne nkomawo ne visa yange ne passport nenga it's like a dream mazima nga sirowooza era kituufu nga ngira nentunulamu nenga mbuba mweri oba kituufu so kati nemala after 1 week ne preparing a service Thanksgiving ku church abantu ne bakaaba amaziga kuba bwe nali ndabirira be nali nabo bona ne bakaaba amaziga ne mala ngenda 2013 bakaaba amaziga ne gassanyu gali gassanyu gali gassanyu ne ngenda mu 2013 bwe natuuka nitandiko bwe natuuka bwenti nga ninze ku airport nantwale tugende ewaka natandika nagamba nali ndowooza oba apangisizaawo oba hotel oba nangamba this is our house naye nga musumba nyumba kijja ngamba it's a flat mama towakaaba nze kyantwalira 2 years okulowooza okumanya okukagamba nti ne nyumba yange nze mukyala w'amaka wano era nga ne byenkola nkola nga like it's not me mbambi enyumba ya kalina tusula waggulu nyumba ko bisenge 11 yes ebweru nze yava mu self confused house Katonda ngali n'amaanyi tusula waggulu eyo mbere waggulu nga nengera bali ku luguudo nengera motoka weziyita nti eri motoka amayumba gabeera ku main road like gabeera ku nguudo bannange kankomolirya n'engalo n'akaluulu munnaye Michelle lwaki tuziwa Katonda Eunice waliwo n'agambe nange kimbeeko tujja balaba